ebigezo by'abasawo abazaalisa ne ba health professionals bitandise mu Uganda yonna. Wabaddewo okwetegeka kw'amaanyi era bingi ebyakoleddwa okulaba nti ebigezo bino bitandika bulungi. Ku Lwomukaaga nga 14 June twayita abo bonna abagenda okubeera mu centers ba center coordinators ne ba monitor ne bajja ku secretariat eya UPAB. Ebigezo bitandise bulungi. Tuyina team eri ku masimu ewuliriza ekigenda mu maaso mu Uganda yonna nga team eyo ekulibwa executive secretary wa UPAB Sister Helen Mukakalisa Kataratambi. Era twawulidde nti mu masomero ebintu bitandise bulungi. Abayizi bano bonna bakoze ekigezo nga kiri combined. Examination bodies bazigasse gwe gusookedde ddala mu byafaayo by'eggwanga lyaffe Uganda okutuuza abasawo bano bonna b'emitendera egy'enjawulo omulundi ogusooka. Kirimu okusoomoozebwa naye twebaza Katonda titwetegese bulungi era abayizi bwe twogerera ekigezo ekisooka ekya theory kitandise era tulinawo n'abayizi aba lab abakoze ekigezo kya practical olunaku olwaleero. Abaana bakola ebibuuzo bali mu mwaka gwa kusatu mu medical lab sciences ate abaana ba diploma be basoose kutuula kati baba bali mu mwaka gw'okusembayo kati bali mu practical yaabwe kati saawa zino.